era nkankana kuba yasembayo okunkubira essimu n'angamba nzira mu ddwaliro neerondoola omwana gwendese ku ssomero. Sijja mwogera mannya yo yabadde Seggirinya ne ku kitanda. Tufiiriddwa nnyo, njagala otuusa okubagiza okuva eri bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga. Basaasidde nnyo President Kyagulanyi ne NUP, basaasidde nnyo famire, basaasidde nnyo mwenna bannankyukakyuka. Tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda wabadde omukendeevu amujjulirize, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda amugazize kabuli ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. Nabanga President alabika atuuse. President waffe atuuse. Mwenyeko y'ekitalo kyokka twaniriza Mukama waffe kubanga atuuse. Wanayimirira mu kifo kye tugenda kuwanga olukano. Bwatuukaawo bw'amala okubuuza ku maama tugenda kuyimba national anthem, tuyimbe the victor's crown, tulyoke tugende mu maaso ne introductions. Abuuza ku maama ne jjajja, abuuza ku maama ne jjajja ne mukyala wa Seggirinya, buli omu agumire waali. People power, our power, people power, our power, NUP. Kale tuyimirire tuyimbe oluyimba lw'eggwanga ffenna. Oh Uganda, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba moyo tuliyambala, tuliyambala engule zimasa masa. Tulivimba mu Uganda. People power, our power, NUP, everywhere. People power, our president, Kyagulanyi. Mr. President, you may take your seat. Fenatu tule before byaffe. Ne bannamawulire muveeyo. Mr. President, kyogera nga kituufu. Obusiraamu Allah yatugamba sebo kyo kiri mu Qur'an kyogeranga. Allah yatugamba nti bwe tufunanga omuswiba tugambe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yatuwa obulamu ate yatujjako ddala bwe tufa tudda wa Allah waffe. President abayimiridde wano mu maaso go babaka ba Parliament osanze beeyanjula era kabamaliriza ekyo. Nnyo ekitalo ddala abakungubazi bannange. Seggirinya abadde mukwano gwange nnyo era bwe bamukwata nalekerawo okwambala essuuti nga nyambala t-shirt ze nakubisa ne muganda wono, era nakuŋŋaanya maama we ne bakyala baabwe ne tukola saavisi mu Ssaabagabo nga twegayira Katonda abate. Naye kinnumye nnyo talidde kusendeze obudde bw'obweddembe abadde abumala nnyo mu Ssaabagabo
era yaneebuuzaako ng'agula ambulensi, yaneebuuzaako ng'akola eddwaliro. Twateesa ne tugamba tukolere omuntu wa wansi, era ze tutaddemu tetwejjusa kubanga nsituliryako makoola. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo, Honorable Sserukenya kuva Makindye Ssaabagaba. Maama oyo nabagambye nti yali LOP ate akyali mubaka wa Parliament. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo, kitalo nnyo. Kitalo nnyo. Erinnya Aolbert Yotan, Member of Parliament, Gulu City. We are all very sad. On behalf of the people of Gulu City and on my own behalf, I stand here to represent them, to mourn with the family of Honorable Sekirinya, the late. Everybody here, it's a sad day for all of us. We are all heartbroken. We pray Allah takes charge. Thank you. Thank you very much. Mama, would you like to say Kitalo nnyo in Luo? Kitalo nnyo in Luo. Eh. Mort. Umwongere ngalo. Leader of opposition. Parliament. Magitikan magin logo actually. Twin wow to matek. Watika ko katil ki oto. Katil ki dana makany wen. Late Dr. Tila. Wamede uro. Walego and Mamalo together for you. Ekyenjawulo kyalina wadde yali leader of opposition ate awa leader of opposition aliko ekitiibwa kyamaanyi nnyo. Twebaza maama, we thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mr. President, erinnya nze Goreti Namuga, omubaka wa Parliament wa Mawugala County Western Bavula. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nga sentence Kamuseginya yagamba ekigambo kino ng'avudde Nairobi. Yagamba nti Namuga singa Katonda ampa omukisa n'enziramu n'enzira engulu n'empeereza, badde ngenda kukola kye bayita rebranding. Yagamba nti abadde atambuliza nnyo obulamu mu kusaagasaaga, nga ne bwe yafuna ebizibu n'alwala abantu baali balowooza nti asaaga. N'agamba singa Katonda abamuwadde obulamu n'addamu, agenda kubiddawo ebyokusaaga mulabe Sseggirinya omupya. Ekyannaku ekyo tekikirabyeko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tweyanzeege. Mr. President, sir, the family of my brother Sekirinya, and all of us who have come here. My name is Jonathan Ebwalu. I am Member of Parliament representing Soroti City West. You people who are here, Mr. President, sir, the people who are in charge of the country today, me, I am 41 years. Those who are presiding over the country today took charge of this country when they were our age. Do not wait for Chagulai to tell you what to do. Do what you must do. People who are torturing us today, who are tormenting us today, no one told them to go to the bush. They went and they took charge of the country. For you, you're waiting to be told what to do. Do what to do with your vote. I am a member of